ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبورغانا متنوغا الله سبحانه مسابا سوك ساسدا من يمكن النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتوما atuyigirize bitugasa era teyava ku nsi kuno okujjako nga buli kitugasa kitugambye era Allah yamutuma atuyigirize ebyo ebituzikiriza era nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ensi teyagivaako okujjako nga atuyigiriza byonna ebituzikiriza era n'abitwewaza يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وحديث رم صحيح البخاري حديث يقرأ الصحابي بميت أبو هريرة رضي الله عنه يقام أنت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أبانجم وابسلام ولشمول الدين بزيزاكم وشيسامي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ate buli kyonna kye muwulidde mbalagira mukikole okutuusa obusobozi bwammwe we bukoma fa innama ahlaka alladhina min qablikum kubanga mazima ddala ekyazikiriza abaabasooka kathratu masailihim baalinga babuuzabuuza nnyo wa ikhtilaafuhum ala anbiyaihim era nga tebafaayo kugoberera bannabbi baabwe nabbi waabwe nga babagamba mukole kino bo bakola ki nga bakola kyennyume tubalambira okutya Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya wasiyatu llahi lil awwalin wal akhirin nga Allah kye yalagira abantu abasooka naffe olwaleero kyetwagala okusomako olwaleero omuntu yenna addayo ewuwe ojja kubikkulako mu Qur'ani y'ekitiibwa mu ssuula ey'okusatu bagiyita suratu Ali Imran aya ey'ekikumi-mu-3 Allah yagamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الوارد تجينا كوجرا كروابط الأخوة الإسلامية روابط الأخوة الإسلامية وبالي بangamba nti nja kubaako kuba nasomesa wano bangamba nja kusomesako al-ukhuwatu al-islamiyya sibagulise kakimu bampa okuba nti nina okwogerako mu basiraamu abanaaba bakuŋŋaanidde wano titwogere ku bwa sseruganda ku bwa oluganda olw'obusiraamu oluganda olwaki olw'obusiraamu
naye oluganda olw'obusiraamu asulun kyekimu ku bikolo ebinyweza ebiyimiriddeko eddiini y'obusiraamu. asulun min usuli hatha ddiin, obwasseruganda nyingo nnene mpagiruwaga musingi mu misingi egiyimiriddeko empagi zaki eziyimiriddeko obusiraamu. tekikutawaanya ng'omanyi nti empagi z'obusiraamu ziri mmeka? ziri 5. ate nkugamba mu mpagi ezo ez'obusiraamu 5 ezimanyikiddwa temulimu bwa sseruganda, si bwe kiri? mwekiri ate byentandikiddeko bikula oba ngezaako kunnyola na kukumatiza otegeere nti obwa sseruganda mpagi luwaga mu mpagi eziyimiriddeko obuki? obusiraamu. okumanya mpagi luwaga bwe tuba twogera ku ukhuwatul islamiya, bwe tuba twogera ku bwasseruganda oba abasiraamu oba ku luganda olw'obusiraamu, baseeka bagamba nti ogwo omusomo gwokka, eyo topiki yokka, makanatun azimatu fi lislaami, ogwo omusomo gulina ekifo kinene, guzitowa nnyo mu buki? mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. walikawuniha tumathilu almujtamaa alislami alwahid. lwaki musomo munene? kubanga gufuula sosayate y'obusiraamu okubeera ng'eri yemu, ng'eri kitole. oluvannyuma lw'okwetooloola mu mpagi z'obusiraamu shahada, sala, sawmu, zaka, hijja, naam, bwe twogera ku bwasseruganda butunuulirwa ng'empagi mu mpagi ezitambulirwako obusiraamu, kubanga obwasseruganda buno bwe bukuuma sosayate y'abasiraamu ng'eri kitole, eri wamu. liza bwebeera nga obwasseruganda buno bwe butufuula nti tuli kitole, najidu anna al-islaama, ojja kusangira ddala awatali kubuusabuusa nti obusiraamu amateeka gaabwo ihtamma bihadha aljanib ihtimaman baligha, ojja kusanga nga amateeka g'obusiraamu gassa nnyo essira. allah yateeka essira, nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yateeka amaanyi mangi mu kutuukiriza kino, abasiraamu babeere kitole, abasiraamu babeere wamu, sosayate y'abasiraamu ebeere muntu ki? omu. yafaayo nnyo okukuuma obwasseruganda n'okubukubiriza abantu. mu bujulizi bwe tusobola okwesembesa ye aya gye tugambye nti buli omu bw'obeera ozzeeyo kaawakaawo gitunulemu, tugambye eri mu ssuula ki? ssuula ki? Ali Imran. tugambye aya ya namba yakumeka? 103, 103. 100 mu mmeka? 103. allah yagamba nti wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, abange mwenywereze, abange mwekwate mwenna kitole, bihablillahi jami'a, nga mwekwata ku mugwa gwani? mwenna bihablillahi jami'a, mwenna. buli yenna agamba la ilaha illa allah muhammadu rasulullah, naam, allah kyakulagira kwe kubanga mwenna mutambula nga muli ki? nga muli kitole. allah yagamba nti wala tafarraku, temugezanga ne mwawukana yawukana,
temugezanga ne mwetematemamu obubinja, temugezanga ne mwekutulakutulamu obukundi, temugezanga ne mukwata ku miguwa gya njawulo. Mwenna omuguwa mwekwate ku ki? Ku gumu. Naye ng'omuguwa ogwo gwani? Omuguwa ogwo gwani? Allah yatugamba nti bihablillahi. Omuguwa gwani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu. Lwaki kino Allah kiragira abantu? Wadhkuru ni'mata Allah. Abaaliwo ebiseera ebyo basahaba Allah yabajjukiza, yabazzaayooko emabega mu gye nvudde waabwe, n'abagamba nti wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, nga mbalagira okwekwata ku muguwa ogumu, mujjukire ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yabawa, Allah gye yabajja mujjukireyo. Idh kuntum a'da, mwasangibwanga muli balabe na balabe, nga buli wakabinja awala n'owakabinja akaki, buli wakakundi awalana owakakundi akaki akalala. Hakadha kanu qabla bi'thati nabii sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo Allah kibajjukiza kubanga bwe batyo bwe baali bafaanana nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tannaba kutumibwa. Nabbi Allah mutuma mu bantu nga unasun mutafarriqin. Allah mutuma mu bantu nasanga abantu nga balina ebibinja ebyenjawulo, nga balina obukundi obwenjawulo. Fajaa bihadha ddin, nabbi naleeta eddiini eno, ng'eddiini eno egatta abantu abasangiddwa mu bibinja obwenjawulo nebafuula mu ki? Nebafuula kibinja kimu nga bonna batambula kitole. Allah kyabagamba nti wadhkuru, nammwe ab'omukalagi, nammwe ab'emikono, nammwe ab'ebitundu ebiriranye wano, nammwe abali wano, mujjukire ekiseera ekyo ekyayita. Idh kuntum a'da, bwe mwali nga muli balabe na balabe, nga buli omu tayagala kutuula wali munne, nammwe mukubemu ekifaananyi mu nkola abantu ze beegattiramu ezitali za busiraamu. Owa Nuupu tayagala kutuula nawa NRM. Byenjogera bituufu? Byenjogera bituufu? N'okuwulira obuwulizi ng'oyogera ku Nuupu ng'oli mu NRM bakutwala misinde. N'okuwulira obuwulizi nga weekulubeesezzaako n'owa NRM ng'oli wa Nuupu bakutwala. Naye ebyo bibiina abantu beegattira nga balabe na baki? Buli omu mulabe wa munne. Allah bw'atuwa obusiraamu, Allah yagamba nti fa asbahtum, obusiraamu bwe bwajja gye muli mwafuuka bini'matihi ikhwana, mwafuuka olw'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yakola ki? Tulira nga bwe mutudde, bwe tugenda okunoonya entegeera zammwe n'enzikiriza zammwe ez'ebyobufuzi, buli omu akkiriza kyaki? Kiki ekiyinza okukuŋŋaanya abantu wano? Ekyo Allah kibajjukiza, ekyo Allah kibajjukiza kubanga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam oluvannyuma lw'okubuulira abantu obusiraamu ng'ali Makka, ng'abubabuulira mu kyama, ekiseera kya da'watu sirriya, ekiseera ky'okukoowoola abantu okukoowoola okwekyama. Naam, ekiseera kyatuuka nga Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam alina okulangirira obuki? Alina okulangirira obusiraamu mu lujjudde. N'abasiraamu abasiramuse bakole batya? Baveeyo beerage nti ffe tuli baki? Ekyo bwe baakikola
bawaŋŋangusibwa. Bakola ki? Bawaŋŋangusibwa ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo. Bafundidde Madina, bafundidde naye bwe tugenda okutunuulira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okugamba abantu okujeako kiki mu Luganda engera Muhammadi byennakuwa alafa baina nagatta wakati w'emitima gyabwe. Walau anfaqta Muhammadi ekyo tolowooza nti gwe wakikola nze nakikuyambako, naye omulimu ogwo omunene omukalubu ne bwe wandibadde ng'osaddaase ma fil ardi jamia ng'owadde buli kyonna ekiri ku nsi abo ma allafta tewandikisobodde ekyokugatta wakati waabwe. Walakinna Allah, naye Mukama waffe Allah allafa bainahum, Allah yagatta emitima gyabwe. Wano kyatugamba mu aya gye tubaddeko ti fa asbahtum, ne bukya kumakya nga binimatillah biislaami, olw'obusiraamu bwe bafunye nga bukedde nga baki ikhwana, nga baki nga bafuuse baki baluganda. Bwe mba mukoye mumbuulira mbatwala supiidi twongeremu oba tugenderaawo? Tugenderaawo oba tukendezeemu? Tugenderaawo. Otegedde Allah kyagamba nabbi mu byengera Allah byajjukiza nabbi mulimu wa allafa baina qulubihim, okugatta wakati w'emitima gy'abaki. Okumanya si kyangu. Lwaki tukitwala nti nayo mpaji mu mpaji ezitambulizibwako obusiraamu si kyangu kinene. Obunene bwakyo Allah agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ti walau anfaqta, ne bwe wandibadde osaddaase ma fil ardi jamia ng'owaddeyo buli kyonna ekiri ku nsi, tewandisobodde kugatta wakati w'abantu bameka? Walakinna Allaha allafahum baina qulubihim, naye ye Allah yakikola n'agatta emitima gyabwe. Kino okukikola okukitukolera kyengera kinene. Allah kyajjukiza nabbi ti fa asbahtum binicmatihi ikhwana, ekyengera ekyo abantu bwe bakifuna bakeesanga baki nga baluganda. الشيخ ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره ويلي يقرأ آية يجكم مساتو يقام أنت يعني مؤاية بنو بتغير فأصبحتم بتأليف الله بينكم بالإسلام وكلمة الحق okubeera nga Allah yagatta wakati w'emitima gyabwe ng'agigassera ki bil islami, ng'agigassera ki agigassera busiraamu. Obusiraamu bwe bwasobola okugatta ki wa kalimati lhaqqi, n'ekigambo eky'amazima, wahiya kalimatu la ilaha
إلا الله محمد رسول الله. والتعاون على نصرة أهل الإيمان kikekula abawamu kwe kuyambagana kwabwe kwe bayambaganangamu nga bataasa abakkiriza baabwe. Ng'omuntu asula teyeebase kubanga yategedde nti Haji Kasimu teyasobodde kwebaka, yafunye obuzibu. Abantu basulako nga tebeebase isima nga Bakari bamukwatidde obuyeekera. Subhanallah, abantu nga basula bakola ki? Batunula agenda kukola atya, tukoze tutya, kubanga ono gwe batutte kitundu kuffe. N'okuyambagana kwabwe n'okutaasagana kwabwe kwe baalingamu nga bataasagana nga abagatta ekigambo ekimu nga nakyo ye la ilaha illallah Muhammadi rasulullah. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala okumanya obwasseruganda kikulu, okumanya obwasseruganda kikulu. Aya ey'okubiri gye tusobola okwesembesa ye aya gye tusobola okusanga mu suratul akhlaq, suratul hujurat, suratu al-hujurat aya y'ekumi. Allah yagamba nti innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa. Abasiraamu bonna babeera baki? Babeera baki? Babeera ba Luganda. Ai fi ddiini, babeera ba Luganda mu ddiini yaabwe, mu nkola yaabwe ey'eddiini baba ba Luganda. Naam, naam. Wal hurmati, mu ddiini, wal hurma, n'okubeera nti baaboobwe, buli omu muganda wa munne kubanga bonna benkanankana. Obusiraamu tewali njawulo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la farqa, tewaliwo njawulo, tetulinaayo kyawula baina al-arabi wal-ajami, kyawula muwarabu na munnamawanga. Omuwarabu n'atali muki? N'atali muwarabu, tetulina kitwawula okuggyako obutali busiraamu. Kasita babeera basiraamu, omuddugavu n'omweru bonna baki? Ebiziyizibwa ku muddugavu byennyini byebiziyizibwa ku muwarabu, byennyini byebiziyizibwa ku muki? Ku muzungu. Tuli wamu? Naye seeka bagamba nti wala fi nasabi, oluganda luno lwe twogerako Allah lwe yagamba ba Luganda mu ddiini ne mu kubeera nga ebibaziyizibwako bali iko benkanankana, naye si mu musaayi. Emisaayi gyaffe si gyaki? Emisaayi gyaffe, eŋŋanda zaffe ekitugatta si musaayi. Eddiini yekola ki? Walihaadha qiila, n'okubanga ekitugatta si ndyozaffe, ekitugatta si ndyozaffe. Obwasseruganda bwe twogerako si bwa ndyozaffe, si bwe. Naye abasinga okubitegeera bagamba batya? Bagamba batya? Bagamba nti ukhuwatu ddiini, obwasseruganda bw'eddiini. Kawulire kano seeka kayiwa. Obwasseruganda, oluganda nga ekibafudde abooluganda yekuba nti muyina eddiini ki? Emu. Baseeka bagamba nti athbatu min ukhuwati nasab, kizitowa nnyo okusinga oluganda olw'olulyo. Gw'obiraba otya?
gweyo mizaani osobola ogitegeereeyo. Lwaki twogera ku bwasseruganda bw'obusiraamu olwaleero? Twayagadde tubyogereko, twongere okubajjukiza ti bino bye tutwala nga byakusaaga bizitowa nnyo okusinga we tubirowooleza. Lwaki? Fa inna ukhuwata nasabi, kubanga oluganda olw'omusaayi, oluganda lwammwe olw'olulyo lwammwe, nga muli baaluganda kubanga bakitammwe omu, muli baaluganda kubanga nnyammwe omu. Naam, oluganda olwo olufaanagano bwe lutyo tanqatiu bimukhalafati ddiini, olwo lukutukawo singa muba temukwatagana nzikiriza. Lukutuka ddiini. Kitaawaaffe tugenda okugaba emmaali ye, era bwe tutuuka tubasomera قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر. Omusiraamu tasikira atali muki? Kiki ekikutuddeawo? Ki ekikutuddewo? Okwawukana kw'eddiini kuviirako oluganda lw'olwo lw'otwalanga lwa bbeeyi okutukawo. Era bwe tuba tunaagaba emmaali yammwe, bwe tujja tubawa mukaddima, introduction. Mu introduction gye tubabuulira amateeka agafuga okusika. Amateeka agafuga obusika tukubuuliramu mawaani'ul irthi, biki ebiziyiza omuntu okusikira munne, nga tubagamba ekisooka arriqu, obuddu. Wano tebiriiwo nga tugaa nti ekyo tukireke, tetukinnyonnyola nnyo. Ekyokubiri alqatlu, ekigaana omuntu okusika kwe kuba nti ono gwagenda okusikira ye yamusse, wasse kitaawo tukusazaamu. Ebyo bimeka? Ebyo bimeka? Bibiri. Biri bimeka olowooza? Biri bimeka? Biri bisatu. Ekyokusatu wakhtilaafu ddiini, n'okwawukana kw'enzikiriza. Abantu abatagatta nzikiriza tebasikirigana. Wa ukhuwatu ddiini, wabula bwo obwasseruganda obw'eddiini la tanqatiu bimukhalafati nasab, ate dda oluganda lw'eddiini terukutukawo kubanga temugatta musaayi. Oluganda lw'omusaayi eddiini erukutula, ate oluganda lw'eddiini omusaayi tegukola ki? Okitegedde? Abubakari muganda wange, Abubakari Kayiwa muganda wange, ye Kayiwa, ate nze Ssennoga. Bikwatagana bitya? Bikwatagana bitya? Bikwataganira wa? Bikwataganira kwa Abubakari na Sharifu. Senga tusangayo Kayiwa John, bwe tusangayo Kayiwa John, waliwo watatuuka, waliwo watasobola kukola ki? Kutuuka. Ate nga nze nkola ki? Eddiini eyawulo ab'oluganda lw'omusaayi, ate oluganda lw'omusaayi terwawula ki? Terwawula ki? Innama almu'minuuna ikhwa, abasiraamu bonna ba luganda. Oluganda lwabwe lunywevu nnyo olw'obusiraamu, lusinga oluganda lwabwe olwaki? Ebyo bwe biti abo wali mu bw'oba obyagala
وصبر بسانغام الجامع لأحكام القرآن الكريم لعلامة محمد بن أحمد القرطبي جبسانغام فلمي يكم من أمكاغا بيجي يابسات وابيري مبيري تحقيق يا أحمد عبد العليم بينزو كروزان تبيانغي أبا بيوغيرا بنيني babyogerera bamaze kwekenneenya tugende maaso oba tukomaawo tweyongereyo bwe tumala okulaba obwo obujulizi obw'emirundi ebiri aya bbiri kazitumalire gye tugambye eri mu suratu ali imran ne suratu lhujurat ezo kazitumalire وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما أمره به الشرع كي يحافظ على المجتمع المسلم من خلال توجيهاته وكثرة نصائحه ودعوته إلى روابط الأخوة كالتعاون وحسن الظن وطلاقة الوجه والتواضع ونحوها مما يوثق روابط الإخاء بين المسلمين حيث نجد هذا الاهتمام منه نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يسن يسر يتيكم لك نعم مكبيريو eryamulagirwa Allah subhanahu wa ta'ala eryokuyunga abaki eryokuyunga mujitama almuslimin ebyokuyunga society y'abaki y'abasilamu khilala tawjihatihi bwe yabeeranga ebbanga lyonna nga abalungamya yuwajjihuhum yalinga abalungamya naam no wakathrati nasaihi n'okuba nti yabalamiranga buli kiseera n'okubakooboora ng'abayigiriza ebinyweza obwasseruganda bw'obusiraamu nabbi ya sahaba n'abasiraamu nga bwe tuli wano nabbi waffe yatuyigiriza rawabitu ebinyweza ebyongera okusiba ne bimyumyula obwasseruganda bw'obusiraamu mu ebyo nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bye yayigiriza abantu kattaawuni ng'okuyambagana ng'okukola ki ng'okuyambagana ebimu ku binyweza sosiyete yaffe ebimu nabbi beyayigiriza sallallahu alaihi wasallam nga bikuuma mujitamaa almuslim nga bikuuma sosiyete y'abasiraamu ng'eri kitole kuyambagana kola ki okuyambagana wa husni dhanni n'okwerowooleza obulungi n'okwerowooleza obulungi buli musiraamu ateekeddwa okuba nga alowooleza musiraamu munne buki bulungi wa talaqatu alwajhi ani akituvuunulira ekyo n'okubeera n'ebyenyi ebyanjulukufu eri bannaffe buli lwosanga musiraamu munno kola ki mwenyaamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam haditha eyo tujagala nnyo oluusi yagamba nti la tahqiranna min almarufi shay'a temugezanga ne munyooma ekirungi kyonna mu birungi bye yaleeta ebirabikanga ebitone ennyo ebya wansi nabbi yagamba nti walaw an talqa akhaaka biwajhin taliqin ne bwe kubeera kusisinkana musiraamu munno ng'omwolekeza ekyenyi ekiki smiling face talaqatu lwajhi mu ebyo nabbi bye yayigiriza sallallahu alaihi wasallam nga rawabit nga nayo rabita min rawabiti al ukhuwa nga nakyo kimu ku binywezo obwa sseruganda
attawadu obwetoowaze okubeera abeetoowaze eri basiraamu bannaffe okitegedde okumanya obwasseruganda kikulu okumanya obwasseruganda kikulu eri abasiraamu bonna nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana qudwatan hasanatan lilmuslimina amma nabbi yali kyakulabirako ekirungi eri abasiraamu bonna فإنه لا يقول القول ويدعو إليه إلا كان أول من يعمل به تلنا يتي أغام بانت okujjako nga yeyasooka ngo kikola ki yeyasooka ngo kikola ki okukikola olaba ne bwe byabanga kulwana nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe byabanga kulwana bantu bw'otunulako mu hadithi ya barra mu khandaq nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yarabwako nga wahuwa yanqulu turab hatta wara turab sha'ra sadrihi sallallahu alaihi wasallam tukozese lulimi ki nabbi bamulabako bwe twali tusima ekinnya bwe twali tutema empo muziyita mutya ebiwonko ebiziyisa abalabe okuba nti tebatutuukako andaki muzimanyi andaki muzimanyi oli agikasimu yayinza okumanya andaki kyeki mukhandaka teyali mpuku kwali yalinga road broker tusima ekinnya mu kkubo tukisima mu kalagi ng'ava emukono tatuuka tadda tasala kalagi ava ekayunga wakoma olwo tubasazeeko mmwe tetwagala mutuleetere mujjuzo gwammwe Kampala okitegedde kati ako kaali kakodyo mu kulwana olutalo olwo kyova olabanga bagiyita ghazwatu khandaq olutalo olwalimu okusima ebinnya abalabo ki nga teriyo asobola kukibuuka okujjako nga wanyonyi nga ne bwoba oyina embalaasi ebuuka etya tokikola ki kisima nga kiva kuno neeri fuuti 5 waliyo embalaasi ezibuuka naye yalabwako sallallahu alaihi wasallam asitula amayinja n'agajja mu kinnya bamulabako ng'asitula ettaka bagenda okulaba nga mu kifuba kye mujjudde ettaka sallallahu alaihi wasallam teyalagiranga bantu kintu okujjako ng'akoze eki bwe yatuuka e Madiina bw'atuuka e Madiina kino kyekisembayo obudde tebutumala bw'atuuka e Madiina sallallahu alaihi wasallam kyeyatandikirako akha baina almuhajirina wal ansar kwali kugatta wakati w'abawaŋŋanguse nga bavudde e Makka n'abo abasangiddwawa era nga ne bw'ojja ng'oyogera otya ng'akubuulirawo nti munviire ku bantu bange mubakole ki ye yennyini yalinga kyakulabirako sallallahu alaihi wasallam nga bw'aba yeegasse bw'aba akwataganye n'omuntu nga takukkiriza kumukola ki mirundi emeka ng'agamba basahaba nti munviire ku Abubakari temubiwulirangako temubiwulira gyobula ab'emukono mujja kunsonyiwa nze kasitooba nga tokkaanya ne Abdulakimu tosobola kunfuna mu byobufuzi byammwe kasita kibeera mukono nga byakusomesa
nga Abdulhakim si yatugambye nti abayi mugjeeko emukono oyinza obutanfuna. Seeko najjo tusaaza gwe gamba Seeka Abdulhakim oba Seeka Kayiwa awo nja kujja, kubanga ne bw'onajja gye ndi butereevu era nja kumala mukubira. Omuzikiti gw'Egindi ogumanyi? Bw'aba tagumanyi yamala ogunoonya, kubanga nange ye wange, nange gwe mmanyiyo. Naawe beerako n'owuwo. Buli musiraamu naawe beerako naawe n'omutima ogwo ogufaanana bwe gutyo, nga ddala buli gw'osanganga musiraamu nga ddala agamba la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, tuba tufuuse baaki? Tuba tufuuse baaki? Tukomyewo enkola, tukomyewo enkola, tuzze obujja empagi eyo ey'okukakasiza ddala nti buli musiraamu yenna abeera ki? N'ebituyambako okukuuma oluganda olwo si bwa chairman, si bwa mufuti, si bwa amiiri, si bwa imaamu, si buyinza. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam ti almuslimu, buli musiraamu yenna akhul muslimi, muganda wa muki? Naye mu ebyo ebibalaga nti ba luganda, la yazlimuhu. Tunuulira muliraanwa gwe, tunuulira gw'otudde naye, mutunuleko mutuluzi bw'oti nga nze bwe ntunuulidde Seekake. La yazlimuhu, mugambe nti musiraamu muganda wa musiraamu munne tamulyazaamaanya, mugambe. Mu bisinza okutta oluganda lw'abasiraamu n'okutujja ku nnono eyo ey'obwasseruganda buli azaamaanyi. Sheikh Hakimu nga wankubirayo omutwalo gwange, wallahi omutima tegusobola kubeera mwanjulukufu gy'oli. Musiraamu kyoyo alina omutima ng'oli akukubye etaano gyo n'osigala nga ddala muganda wo. Wanika ku mukono nga gwe omutima ogwo ogulina. Mwewuunyisa, mwebensooso okulaba ababiri ng'oli akukuba omutwalo gwo n'asigala nga ddala. Nga n'enkya bw'akomawo omwongera. Ate obutamwongera kitegeeza bukyayi. Obutamwongera kyekiraga nti awo waliwo ekyakola ki? Waliwo ekyayawula wakati wammwe. Nabbi kyatugamba nti ebimu ku bikuuma oluganda lwammwe sallallahu alayhi wa sallam, la yazlimuhu rabita min rawabiti al-ukhuwati al-islamiyya an la tazalamu. Mu bikuuma obwasseruganda Nabbi yatugamba butalyazaamaanya, galanga. Ne bw'obeera nga gwe imaamu w'omuzikiti, oli swaba wange, ne bw'oba nga gwe chairman w'omuzikiti, ng'abantu bakwagala nnyo, bakulonda bakwagala, bwe bukya ku makya ne bategeeramu obulyazaamaanyi. Nawuliddeyo imaamu eyo ku lw'ebusaabala bamulaze yeewola miliyoni mmeka? Miliyoni 16. Yawaayo biwandiiko okutudde omuzikiti. Mu abantu abamu ajikasi, mu abantu bano obalaba tebamanyi vali
yattaka kutudde muzikiti. Nze era bwe ntuuka mu kitundu nga kuliko abakuba enduulu, lwaki tebatuwa biwandiiko biraga bwannannyini bwa muzikiti? Mbabuuza nti abo bemusaba ebiwandiiko be baani? Kasita baga nti be baawaayo ettaka, ng'ono muddira ekyokubiri contribution yo ki ku bitudde awo? Kasita oba tolina kugambirawo nti toli tuufu, tosaanidde kuweebwa kiwandiiko kyaki? Contribution yo ki? Waliyo eyo gye tutera okubeera, waliwo imaamu omu abanja abaawaayo ettaka ebiwandiiko by'omuzikiti mu bukambwe n'obakafuwaza abakafuwaza, naye ng'omuwalimu oyo oba omusiraamu oyo kitaawe ku kyalo yali lujuuju atamanyikiddwako nti yali asiramuseeko, omutamiivu asula ku myala gy'oku kkubo, ate nnyina nga yasinga essaba eddene ku kitundu. Naye emyaka gyetoolodde 2 abanja abantu bamuwe ebiwandiiko by'ettaka ly'omuki, ngati nnyoko ye yaleka ligase ya ssabo, kitaawe ligase gye yaleka yali ya butamiivu. Gwe tukwesiga tutya okukwasa ebiwandiiko? Bano bookafuwaza bakitaabwe be baawaayo ki? Bwe baba basobola obbiwaayo tebasobola bikuuma. Imaamu yawaayo bahajati, tubawa akazindaalo, muyina kye mwagala okwogera, musirikeeko. Barakallahu fikunna. Imaamu yasinga endagaano y'ettaka erituddeko omuzikiti ne bamuwa $1,16,000 mu Bamanerenda, n'agulako emmotoka ya $9,000,000 nga yiye. Temwabirabye ku mawulire nga biyiseeko ennaku? Biri ebyaseeka mu bajja nze saagala byogerako, ebyo buli omu abimanyi, bya bufuzi, nze saagala byogerako ebyo. Ate njogere kuseeka mu bajja nti ettaka lyonna alitunze, nedda. Ebyo buli omu abikola ki? Naye n'abaatuulanga naye nga balya ku sowaani egi tebakyatuula naye. Lwaki? Lwaki? Al-ukhuwa, kye bayita ukhuwa al-islamiyya, ukhuwa al-islamiyya hiya at-tarabutu. Obwa Sseruganda bwe twogerako, bwe tukuwaddeko action yaffe, kitegeeza at-tarabutu. Tarabutu kyeki? Rabutu kwe kusibagana. Kino mukiyita kikino? Okuleeta kino okugatta, kigolooza buli gwe bagatta ateekeddwa okuba nga atuuka ku munne. Atarabutu, okusibagana, okubeera wakati w'abantu abasukka ku ki? Hatta saara, paka lwe batuuka okubeera kal ikhwani nasaba, nga balinga abooluganda lw'omusaayi, nga bw'obasanga toyinza kukkiriza nti Abdul Hakimu nange tuyina luganda lwa musaayi. Gwe wali omusanze wa n'otansangawo mu nnaku oba mu ssanyu? Bye baatuwadde okwogerako binene, batutumye tusomeseeko binene. Twagala tukusiigireko ebifaananyi, tuleme kujeemera tutumye,
tukusiigireko ku kifaananyi oba oli awo naawe ogende ng'olina w'osobola okutandikira ti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka 2024 natandika okuddamu okuzza ennono y'obusiraamu enkulu mu nnono z'obusiraamu ez'okuzza oluganda n'okutegeera nti buli yenna eyagamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke yakyogera fa ikhwanukum fi ddin bafuuka baganda bammwe olwaki mukomyewo kennono eyo abantu bafiira ku nnono za Buganda omuntu bw'afa tetwabizaawo lumbe sibye muliko ennaku zino mukomyewo ennono z'embaga kasuze katya mumukole ebyokwabya olumbe nedda temulwabizaawo mukomyewo ennono no mukomyewo ennono y'obusiraamu enkulu mu nnono z'obusiraamu ala wahiya al ukhuwa bwebwa sseruganda al islamiya obw'obusiraamu tufuuke abantu abasukka kwomu nga tuwangaala ng'omuntu ki nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mathalu lmuminin abasiraamu enfaanana yaabwe ekifaananyi ky'abasiraamu fi tawaddihim mu kwagalana kwabwe wa tarahumihim n'okusaasiragana kwabwe kamathali ljasadi bafaanaganako nga bode emu bweti bafaanaganako nga bode kyeki mu Luganda ng'omubiri guno idha shtaka minhu udhu eriiso ekigere bw'oba kyokoonye tadaa lahu saira aljasadi bilhuma omubiri gwonna gulumwa osanga omuntu akaaba naye ng'akoonye eki nabbi yatugamba nti ekyo kyekifaananyi ky'abasiraamu Abubakari Kayiwa bw'aba yafunye ekizibu goowa toyina kwebaka weebaka otya nga Kayiwa Abdulakim weebaka otya nga Haji Kasimu enajjeera gyali afunye obuzibu weebaka otya bw'aba weenoze eri yatutwala enajjeera abatabuliiki ye yatutwala enajjeera abatabuliiki nga tetulina we twogerera kusomesa bantu ddiini naawe gamba muliraanwawo mugambe mu mutima tomugamba mu bigambo gati weebaka otya nga muliraanwawo omusiraamu alina obuzibu ddala tubeera bode ekigere okikonye ng'eriiso likyacyancanga lifuna n'otulo tuvaawa erinnyo likuluma ebigere ne biremwa okutambula nabbi atugamba nti ekyo kyekifaananyi ky'abasiraamu fi tawaddihim mu kwagalana kwabwe wa tarahumihim n'okusaasiragana kwabwe bannange tukomyewo ennono enkulu mu nnono zaki Allah bw'ali batuwadde obulamu munzijukiza ne tutandikira awo ab'emukono salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.